Ngemu ku nteekateeka ez'okutaakiriza obutonde bw'ensi, ebitongole eby'enjawulo bivuddeyo ne bibeerako amagezi g'ebisala okulaba nga ensi ekendeeza ku mukka awamu n'okwonoona embeera y'obudde. Mu nsonga z'ebyentambula, okukozesa amafuta abantu abamu batandise okyerabira era ng'abakugu mu nsonga za ssayansi bayiyiza pikipiki awamu n'emmotoka endala ezisobola okukozesa amasannyalaze mu mwoleso ogw'ebyo ebituukiddwako mu nnyaffe Uganda. Mwe tusanze abamu ku bakugu abalina bye bakoze omuli okuleeta piki ekozesa amasannyalaze okusinza ku bo bagamba nti piki eno yakusobola otaasa obutonde bw'ensi. Piki y'amasannyalaze egenda kututumula embeera y'abantu n'enfuna nti gwe teebereza ndeese piki y'amasannyalaze owa booda abadde akola olunaku gye luggweera ng'akoze emitwalo gye 2 ng'oggyeko ziri ze yataddemu. Piki y'amasannyalaze asobola wakati w'emitwalo 3 n'ena n'etaano. Abakugu bano bagamba nti piki eno newankubadde nga weeri naye bingi ebiteekeddwa okubeera nga byewalibwa era omuntu yenna anaaba agifunye ajja lambikibwa ku biki byasaanidde okubeera nga yeewala. Yaffe erina kye tuyita IP rating. IP rating kitegeeza nti oba olina ekintu ekikozesa amasannyalaze n'okiteeka wabweru mu nkuba, amazzi g'enkuba gasobola okyonoona? No. Piki yaffe tugikoze, of course ng'ekidduka kyonna tojja kgenda okivuga okiyise mu mwala neweeba mmotoka oba loole oba ki ejja kwonooneka. So bakasitoma baffe abasinga tugezaako bayigiriza nti obuwangaazi bw'ekidduka kyo businziira ku ngeri gy'okiyisaamu. Kayimbye Robert era avuddeyo n'ayogerako ku magezi ge balina eri ebidduka bino engeri gyekiri nti tebifulumya maloboozi, ekintu ekyandiviirako obubenje okubalukawo. Eddoboozi eryo likuyambako oba liyambako abo abalala abali naawe ku kkubo okumanya wa wooli. Kati bw'ojja ku piki eno ey'amasannyalaze tefulumya ddoboozi nalimu. So kye tukolera bakasitoma baffe abasinga tubabangula, tubayigiriza nti kakati obwegendereza obuvunaanyizibwa bw'olina ku kidduka kino ate kati bweyongerako tomala gayisa. Ettaala lyaffe liba kweriri, tuliyita daytime running lamp, kubanga kati tukuggyeeko eddoboozi at least tulina okukuwa akantu omuntu omulala ali ku kkubo alina ekidduka okumanya nti wooli, era naawe tugamba tomala gayisa, making sure nti oli akulabye. Mbeera y'emu n'ensonga y'abantu abakyagaanye okumatira n'omutindo gwa piki ez'ekika kino nabo aboogeddeko. Omanyiira n'okimanyiza amaaso, enkyukakyuka bw'ejja ojja sooka ogirwanyise. Enkyukakyuka eyo eyinza okujja nga ate ze kuyamba ggwe naye tosooka gy'embracingirawo. Kati piki ez'amasannyalaze tuzimanyi, ez'amafuta tuzimanyidde olw'okuba mumanyi okuva ku point A okugenda ku point B nina okusaawa amafuta n'engookya n'entuuka gye ndaga. Kati wano tukikyusizza kuba kati ey'amafuta oyinoona butonde, ey'amafuta oteekamu ssente. Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.